kati nagawulidde naye amawulire ago si matuufu. Ensonga lwaki si matuufu, twali wano ne mami netuteesa ku nsonga ndala. Kaideni ate amawulire genawulidde nga muteesa nayogedde naye nangamba ebyo si byange mpozi ne babifoojinze ebisinze. Era niyo n'akatambi kenawulidde nga eddoboozi lwakuba nti ebiseera ebisinga nti eddoboozi ly'omuntu nga tomwerabiddeeko oyinza obutakakasa bulungi naye nga lyogera nga omuzadde oba maamawo tiwakeera ku makya n'omukwatira emitwalo 7 n'ogisindika ku ssimu ye n'omugamba nti mweyongereyo gende wammwe wano sikyabeetaagawo nina mukyala wange asobola okumalira ebintu byonna. Ngate nzisindika yali ludamu ali wano waziteeka ku ssimu, zaali ku ssimu yo n'ozisindika ku ssimu yo ku ssimu ye. Wano mu ddwaliro twaliwo 5 kati nenteesa 2 bagende nsigazeewo 2 tube nga tusigaddewo 3. Ekintu ekyo natula nenkirowoozaamu nendaba nga kale kati mbadde ngenda mponaawona kati bwe ngenze nga mponaawona nenteesa kati buli nali situla nga sisobola kweriisa nga bandisa buliisa kansobola okweriisa n'okwetuuza nsobola okwetuuza nentuula kati nenteesa nemugamba nti 2 badde waka 2 basigadde kati bwe nagamba 2 bagende kati maama ye n'ateesa ono ne muganda wange bo bagende ye ne maama basigalewo ne maama ono omulala omuto omumanyi gwe twali naye nze ne mbagamba nedda ono mukyala wange yaba asigalawo ne muto wange ono muganda wange ono Goleti. Ekintu ekyo mami teyakiwulira bulungi era ebyogera bigamba mbu naye kati ebyo tebyali byakwolwo byali byamabegako byali bya wiiki eri eyayitako. Kati twali tuli wano natunyumya ali wano musana nga tunyumya netutandika netunyumya emboozi awo nagamba kale kati kuwa ku accident nalaba nga taata wajja taatawe yakeerawo natuukawo nagamba naye ne bwe wandifudde sandikuwaddeyo eyo mubakitaawo konzereka naawe maama nga yagamba konze naawe leka wali mpaddeyo bali baba balina okuntwala ne banziika kuba kyekika kyo kuba kyekika kyange nagamba ali sisobola kuwaayo nemugamba naye wadde wali tosobola kumpaayo naye njagala eri mu ddwaliro eni emulago gye twali bwe nagwa ku accident taata yasooka okunsukako maama eyajja nga wayiseewo ennaku 2 lwemujja wano emulago lwemuva eri emulago kakati taata yansookako era nampaawo ne ku ssente koolo kati koolo ne bwe twali tuva emulago era yaliwo ne bataata abalala waliwo bataata bange 3 ne taata wange bataata 4 kati koolo ne bajjawo awo era musasa geeyo y'okunteekako bantekeko eddagala oba banfulumya eddwaliro wonna wonna nga we bali kati bwe baali bafuluma maama n'avuma taata wange bubi nnyo namugamba lwaki oze mu ddwaliro biki abaana wano biki namuvuma bubi nnyo ne bano bataata Kalido bonna n'abavuma kati n'abagoba mu ddwaliro n'abagamba kati tumututte naye temutugobeera biki kati netutula mu mmotoka nze nali sibiwulira n'amaanyi wali toyina kati ne banteeka mu ambulensi netutulamu nze mu ambulensi ne banebasaamu nze ne maama ne mukyala wange
nono waliwo omuwala omulala muganda wo ne mama Teddy kati twali awo mu motoka nanyumizaawo mama Teddy nange ngamba tata wazze mu ddwaliro so kati yefuula kufaako biki nangamba awo muvumye ekyesimugambye mbavumye bonna mbavumye nga yagamba kale kayinza nesirika nkijja nekutuuka waneezo kati taata yagezaako okunoonya nakuba ku ssimu taata yakuba ku ssimu ng'akubiraani ng'akuba ku ssimu ya mama Teddy oli maama omuto kati ng'ayagala kumanya eno eddwaliro gye tuli ne bamukweka eddwaliro kati nabawulira wano nga banyumya bagamba nti sebo abadde ali mukuba ssimu ayagala tugamba eddwaliro gye tuli sebo kati alaga munoonya naye luli ngano kati oba tata yakola magezi kinayiiya najja wano omulundi ogwasooka bwe yatuuka wanene mama yamugaana okuyingira mu mukunda maama oyo bwetulya gwe mwafunyemuko obuzibu naye maama yafuluma awo omulyango nayimirira awo omulyango ati nga nno omusungulago natandika okumugamba ebigambo kale nga bingi nnyo nnyo nga tebisaana mu ddwaliro taata natambula n'agenda kati nga butereevu alimpa yayinyani wala kuba ye yali amwagala lavu yaabwe siba kati kuva dda nga n'alimpa gwe ng'akyali mwavu nga tayina nawaabo okitegeera nga tayina wuwe ntuba nga wamusuza ye lwadda mukyala we so ye mukyala we embeera ze ziri zitya sigenda sizimanyi kubanga alimpa waberedde n'omukyalo oyo sibaddeeko naye nalindi eno nzomanyi weyanyiza luli eri nensalawo muviire weyanyiza luli eri nensalawo muviire ezirayo eri ewaffe ku kyalo nambonelekansokemulekemu ate bewagenda nabo benagenda nabo abalala yali abagobaagoba dda nga twasigalawo gwe naye n'omukyala nga mwabaliwo omukyala tannaba kujja ng'omukyala gwe nga tannajja okay tugende straight ndowooza ku maama we ajja atya tukyali wali eri muleka ntya kati alimpa omulundi wenasembayo okubeera naye ng'ogyeko biri eri bye nagenda eri yankubira essimu namukubira essimu nangamba ketukekomawo biki naye omulundi gwe naddayo gwandaga alimpa nti tasobola kuddamu kutereera kubanza ekyali kyamunemesa buli eri gwe okumanyiira gwe okuvumibwa ate nga tosasula nga nze nsula seebase nga nze baawunsa nze amuteerayo ennyimba nze dijje nze akola buli kimu okitegeera nga nze nemagwenga n'okwebaka lwakuba nti n'ebirala gwenga sibyogedde naye nabonaabona nnyo era singa alimpa yalimu amagezi singa yenza alina wali eri gwenga ku mwanda ate nga yakulemesa omulimu okitegeera ate nga yamemesa omulimu gwange nga yaŋŋamba nnina osasula naye nakati sifunangako nawadde 10 obwavu gwenga bunnuma ate gwe yanzita na bussi jo ogenda gwetuuka mu mikwano gyo bo bamanyi oyina ssente bakulaba ku comedy store ye gwakuŋŋanya naye nga tasobola kukwatako mitwalo 2 kugikuwa ebyaddala mu kukuŋŋanya lwaki tewajjangako ne weesasula bamufuuye 10 n'ojjako 2 namanyanga ono omuntu waffe toba wetufunye zineno ssente kubanga gwe gwali gusooso tufuwa ssente nnyingi okitegeera namanyi nti oba munaya anaakwatako neyampa omutwalo ku mitwalo zaali ssente nga mbeka ze mwakuŋŋanya olwo twakuŋŋanya $2,770,000 ze bamufuuye obufuuli n'akuwaako ssente mmeka omutwalo gumu mu weeguti gwe yampa ssente yazikwasa mukazi we ssente ebiseera ebyo mukazi we nga tannamuleeta okitegeera nenjija gwe kale ng'ebyo mbigumira naye ng'emmere yali agigula ewaka ng'akuwa emmere yo yalinga agula okitegeera naye nga we tutambula mu sheeyi ng'ali awo baaba ng'oli omukyalo omulala nga tamala kwogera nga tofuna kyakulya okitegeera n'omukyalo oyo yaŋŋambako neketuke
oyagala sente mmeka weesonyiwa alimpa oyo omukyala yesejja muwogerako oyagala sente mmeka weesonyiwa alimpa olwaki ŋŋamba ekyo niŋŋamba olaba onaŋŋambye oyagala sente mmeka ebinaddifira biyinza obutakuba birungi nsooka ntema kati alimpa bwe namukubira essimu naŋŋamba komawo biki nagendayo nitugendeeyo ku sho n'ayimba ne tuvaayo kati nkera walo ng'alina okugenda e Masaka naye yava e Masaka ng'atawuse nga takyasalirako omusala n'ayingira n'akubakubawo baani waliwo bambi omwana gwe bayita Bisaso yo ye alabika ne munda mu kifuba era nakati gwe nga kimuluma nga ye nga buli watamira nga gwakuba amanyira okuba ebikonde gwe kutidde olaba gwe nga kaneeno lwakuba gwe nga kaziba yakwata nayiro kata akasala omanyako kamanya akabeerako akawagala n'akanfumita waneeno ng'alina wange gwe nga tannakuba nayiiti okitegeera ne kwegamba bintu bingi nnyo gwe nga byakoze n'avaayo yekuba oluggi engalo ne zitiiriika kati mba njija gwe mukwateko mugambe ate obadde ki naŋŋamba gwe nkwatako otya wansemberera ddi mwagala mmwe kunzita mugende n'atugoba ekiro era olunaku olwo bwe bwatya ku makya n'akwata ebintu byaffe bye byali mu nnyumba n'abifulumya wabweru entebe enkuba n'ezikuba byonna ne bikwaddibwa mpaka muganda wange bwe yafuna awo ennyumba n'abiteekamu olw'okuba bo baguze ebipya emakindi ebyaffe ne bifiirayo era gwe nga twabirekayo mukumusanga yalina biki teyayina kyayina kuba yali abeera wa manejawo okuleka engoye nga n'engoye yali abeerawo manejawo era kyekyalo kyekimu etubeera mu kiyanja kyekyalo kye mu bufunze yajja na kaveera mazima mami we batuuka ate ovuma maama we twawulidde ka audio maama wagamba yamuwemudde kyemanyi nawe wakawuliddeko nakawuliddeko naye nze kyenyinza obbagamba kunze nganze ekyo si kipya alimpa okuvuma maama we ne maama we naye akimanyi ekyo si kipya omulundi okuviira alimpa okumwesonyiwa era yali avumye maama we fenna ne tunyiga abali mu mmotoka ne tugaa tosobola gwenga kuvumya gwenga maama wo ogamba ono omukazi yagamba ssebo gwenga maama we maama osobola okwetondera ono omukyala ku kigambo gwenga kyoyogedde ko maama we sisobola nze kwetondera eyo nze malaaya ogamba batya nze neetondera oyo omukazi omuwala gwalina omuwala gwenga gwalina naye soona waliwo omulala okitegeera bava ku kyoku kale kwegamba nze simanyi nze nakumanya wabula nga nze kyenyinza okugamba alimpa yakubira maama essimu n'amugamba wetondere mukazi wange wetondere mukazi wange fenna abali mu motoka gwe ne tunyiga ne tugamba kojjaawe ye yasooka gwe okunyiga ye yali amuvuga n'amugamba bw'oba ovuma muganda wange obusiru kitegeeza nange oba onvumiddemu nange ndi musiru okitegeera ne tunyiga fenna ne tugamba naye alimpa okoze ekibi ekyo ekyogamba maama wo nti no yetondere omukazi maama wo ddala gwakuzaala olwo wenategeera nti naalimpa tategeera olwo wenategeera nti alimpa tategeera ne mwesonyiwa kati bino byokugamba nti ebyokuwemula maama wo kitegeeza si bipya ebyokuwemula okitegeera si bipya asobola n'omuvuma gwe ebisingako awo ebyo mwawuliddeko biwero okitegeera ebevumanga ku simu nawaaba gwenga live nawaabeerawo maama we ate ogamba yamuvumidde ku simu yadde amulabakaawo okitegeera nze alimpa akoze ebintu bingi n'ebirala gwenga byensirikidde singa navayo dda n'embyogera naye nga nsirise nga bajja kulowooza njagala gwe muwalampirako naye alimpa ye alina empisa embi ate yeyagaliza yekka Asani Ndugga kyeyayogera kituufu alimpa yeyagaliza yekka sente zamumalamu okitegeera asobola okuwa abalala nagula bino nagula ki naye nga kyokka mwaba muliko wallayi nga temulina sente era kati wenjogerera ssaawa zino eno abali ewaka waalimpa temumanyi kyemuliko singa mugendayo ne mubabuuza owaaye mulyaki abaliyo kati ssaawa zino tewali kye balya nze nkubuulira wagendayo kuno balabako sisobola gendayo era gwe nga kulinnyayo wabula nga kyenjagala
ali njagala